situation? We get it? Hallelujah. Amen. Abantu babiri. Those two people. Kati family mwezemu ebiwayi bimeka? Now one family has two people. Kati amazima wegali gakusamira. The fact is for incarnation is that. Ekituufu wekiri kyakola ki? And the truth is that. Kusamira. Yesu omulungi yeebazibwe. Amen. Kakati ffe family yewaffe. Now our family. Kati oli egenda maaso n'okusamira. The other one consumed. Kati eyewaffe ebadde etambula nakola ki? But this one has been. Ekituufu kukola ki? Moving on. Hallelujah. Amen. After 2 years. After believing Jesus. Then I'm left to the family. Hallelujah. Amen. Then I preach Jesus. Then people believe Jesus. Then they see Jesus working in their family. The one which has been like incarnation. Jesus. They believe this thing. He has been transformed to the truth. Yes, Amen. Why has it been transformed? By knowing the truth. If you know the truth shall set you free. Hallelujah. Amen. The fact can be there. The fact can exist. When you have evidence that it is the fact, if you don't believe it, you live on the truth. The fact can be. It can make you and even the tears of being that of the bad things, you can end up becoming good. Luganda lukusike. Hallelujah. Amen. Yes, omulungi yeebazibwe. Amen. Yes, omulungi yeebazibwe. Amen. Ekituufu n'amaki. The fact and the truth. Kati katusomeko wano. So let's read the Bible. Tusomere Samwiri ekisooka 17:4. Awa Omufirisuuti n'ajja n'amusemberera Dawudi n'omusajja eyatwalanga engabo n'amukulembera. Omufirisuuti we yamagamaga n'alaba Dawudi n'amunyooma kubanga nga yali mulenzirenzi era mumyufu n'amaaso ge nga malungi. Omufirisuuti n'agamba Dawudi nti nze ndimbwa n'okujja n'ojja gye ndi n'emiggo. Yesu omulungi yeebaza. Amen. Tukyaliyo. Owulidde essuula eyo. Owulidde. Sitole yali abantu bameka. It was a story between two people. Waliwo omuntu eyatunuulira amazima eminya ekituufu. Who looked at the fact. N'omuntu eyatunuulira amaki. And there's one who observed the truth. David. Ekituufu teyali mwana muto. The fact was he not a youth? Ng'ozira muntu kituufu. The fact is he was a youth. Ekituufu Dawudi teyali mwana muto. Was David not a youth? Ekituufu Dawudi yalina amaanyi agavuga Goliath. Was he able to fight against Goliath yayogera byali bifu. Goliath, did he speak about wrong things? Yesu omulungi yeebazibwe. Amen. Goliath byayogera basebo ne banyabo byali bituufu. Goliath spoke about the facts. Dawudi yali mwana muto. He was a young guy. Dawudi nga mu appearance ye toyina nawe okusubira kujja manyi ga. In his appearance you couldn't consider like a ekyo kyali kiki? There was the fun facts. Ekyo kyali ki? There were some facts there. Yesu omulungi yeebazibwe. Amen. Ekyo kyali kituufu. The facts Bayibuli etugambye nti Goliath bwe yavaayo. Goliath came out. Alengera akaana akajja mu maaso ge. Nga kalinga kaana kato nga kakitiibwa. He was a youth in his appearance. And this person, ekyamazima kaali kakola kikali kalibwa. He was young. Kubanga kaali kato nga tekalina kyekali. Because he was young. Appearance ng'olaba tekalina kyekali. In his appearance he was young. Kyava akagamba nti nze ombisembwa. Do you call me Lwaki akagamba nti why? Tekafaananika. Because he wasn't considerable. Goliath byayogera byali biki? The things Goliath spoke were facts. Yesu omulungi yeebazibwe. Amen. Ojja nno okubiddamu. Goliath byayogera byali biki? Goliath spoke byali biki? He spoke about the facts. Hallelujah. Amen. Kakati mwana wattu ebigambo ebyagenda okubigamba ku kaana. Now as we're speaking about the Katonda akajja ku kituufu. Who had the true things out of him. Akajja amaaso gaabyo ku kiki? Who took away his eyes from the facts.
Yesu omulungi yebazibwe. Amen. Ne kategera nti wali amazima. And understood Ne the kategera truth. nti amazima kyeki. Understood the truth. Amazima kyekigambo kya Katonda. Kubanga nakagamba ag'emituufu. Because I tell you the Yesu facts. nabuye n'aliwo kajja. I didn't say the N'agamba yatondera mani muto. Yatondera mani zindikana katozifaananisa. Ekituufu ondikana kaki. The fact is, I am a youth. Gamba munoti ekituufu Dawudi yali muki? Tell your neighbor the fact that David was a youth. Ekituufu Dawudi yali muki? The fact that Dawudi was yali muto. Ekituufu Dawudi yali talina maanyi gakubaani. he couldn't have power to Yesu fight omulungi against yebazibwe. Goliath. Kiki kyo ekyamukubya I Goliath? want him to overcome Goliath. Kubanga ye